Olw'obwetaavu obuliwo okubunyisa amawulire ku kawuka ka coronavirus n'engeri gye keewalikamu, baminisita b'ebyempuliziganya, tekinologiya n'okulungamya eggwanga okuli Judith Naabakoba ne Peter Ogwang basisinkanye abakuŋŋaanya b'amawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo ng'ensisinkano eno ebadde ku kitebe kya UCC Bugoloobi. Minisita Ogwang asiimye omulimu amakula ogukolebwa bannamawulire naddala okumanyisa abantu mu masoso g'ebyalo ku ngeri y'okutangiramu coronavirus okusaasaana. Each and every media house has done a commendable job in the fight against this pandemic. Yennyamidde olw'egimu ku mikutu egitamala kusengejja bulungi mawulire nga tebannagateeka ku mpewo okukkakana nga bafulumiza amawulire agawabya eggwanga. Why you only get from one side, you don't get from the government perspective, it means that we are not fair. So friends in the media, for me, my message as I conclude, I want to say this, let's try to be balanced. When you get my side, I also get the side of the person. That moves the story and that makes the story complete. Bannamawulire bawadde endowooza zaabwe ez'enjawulo ku ngeri gavumenti gye yandibakwatiddeko okutambuza obulungi omulimu guno. And they get problems when the press conference takes 2 hours, when it becomes as big as the seminar. But at least temutukoowa. Maybe we also call you. The media center has more or less been a convening place. People come, sit, take a few sound bites and walk away. But I think government needs to have a strategy of supporting the media center. Oluvannyuma minisita Naabakoba alambuludde ku bitibukiddwako n'asiima bannamawulire olw'enkolagana ennungi n'asuubiza okugitwala mu maaso. Enjawulo kikoze bulungi nti amawulire weegali okutuwa space n'okutuwa obudde abantu okwogerako eri eggwanga. Ayogedde ku bigendererwa by'olukuŋŋaana luno n'obumalirivu bwe balinanga gavumenti okukakasa nti bannamawulire basasulwa bulungi. Kyetaaga bakabwejungira be bannannyini mikutu egy'enjawulo ne tutuula nabo nammwe ng'abakola nabo abasunsula ne mubeerawo ne bali abagasaka ne tufuna engeri gye tulaba nti ebirowoozo bya buli omu bigattibwa ne tulaba ki ekisoboka. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.